Abalungi mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mukama yebala obbakuuma nga muli balamu nanga nkuumye. Challenges tezirema kujja naye mukama tumwebaza kuba tuziyitamu. Obudde bugenze eddakiika 8 zikongoseeko kuba nze mbadde leeti, mbadde nnyina ebintu bye nnina okumaliriza as a must, nentuukamu leeti. Naye njagala tutolontoko emisinde tusobole okusanga eddakiika zino 10 n'emmeka ezigenze, eddakiika 8 ezigenze, tuzigobe tuzikwate. Nga sinatandika, olwaleero ennaku z'omwezi ziri mmeka baganda bange? Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi gwa 5 omwaka gwa 2021. Ennamba yange y'essimu eri +97433939639. Ebyo tebiwedde, bwebwo obulango bwa bakama bange. Ekirala ekisembayo, YouTube channel video gye ziri twazitaddeyo era tuziteekayo kuba nnyingi tetunazimalayo. Yita ku linki eno eri wano ku Facebook eno, ku video eno ntaddeko link, osogiyitako n'ogenda ku YouTube yaffe eri Asimu Wile Bible and Politics. Video gye ziri ez'okutuuka around 10th of April. Ezo zonna gye ziri okuva eggulo, kati neeyaliro ngenda giteekayo olumaliriza okwewala bali abakyusa emitwe gya video yange. Waliwo omuntu eyansheyalingidde video, waliwo omukutu ku YouTube baguyita MM256 yagambye bw'ati, Bobi Wine akaaye akyomedde pengepenge. N'okwatamu bwe pa w'osangayo nze nga nze njogera. Abaana ebintu babikyusa. So ebintu ebitali bikyuse, ebitali byeditinge, genda ku Asimu Wile Bible and Politics. Video zonna ze wamissing ojja zisangayo. Yes, neze tunanateekayo tujja babulira nga tuzitaddeyo. Now, bingi nnyo ebiri ewaka, mbadde nagaana obyogerako. Bino byaba speaker, mbadde nagaana obyogerako. Naye kineetaagisiza obyogerako. Ensonga lwaki ngenda byogerako bye biriwo everywhere newankubadde birimu olugundi naye kambyogereko. Naye ogenda kwota Bayibuli yo ne wowandiika obikkule ekitabo kya Matayo essuula ya 23 olunyiriro lwa 24 lwe tutandikiddeko, tugenda kukoma ku lwa 28. Gwe genda ogisome yonna, nze nzigyemu zino ennyiriri 24, 25, 26, 27 n'28 zennyiriri zenzigyemu ez'omu ssuula ya 23 ekitabo kya Matayo. Leero tubadde ku gurupu nga tusaba, leero mbadde mu Kamoli ku gurupu sisabye
kuba mbadde bize waliwo gurupu endala zendimu naye waliwo gurupu emu endala era ey'okusaba gye ndimu bambi waliwo omwana afiiriddwa mutabani we wa myaka nga5 ate nga oyo maama ali mu kiyumba ali eno ali bweru omwana we wa myaka 5 n'afa giringa 5 bambi so mbadde ndi awo ku mukutu nga nkiwulira nga bakyogerako ne batukunga ne tukola ekisaanidde nga bayibuli bwetugambye then nga nnyina awo eribbanga lyaba limu lyeriri bayibuli lye yagamba ab'emitima egimenyese kati eri ku prayer warriors sibaddeeyo leero naye ku prayer warrior waliwo omukyala waliwo omwana muwala wa Katonda akedde n'asaba essaala n'abuulira n'ekyawandiikibwa kino bw'amaze okukyogerako ng'asaba akyogeredde mu ssaala nze siyita ku kigambo kya muntu ng'ayogedde buli odiyo njibikula tuli bangi buli omu ateekayo omuwala n'ayogera ebigambo bino ngenzo bifumiitirizaako ne bitambula ne bimera ne bikula mu mutima gwange ne ŋŋamba katubishe yalingeko olwaleero so sibaddeeyo mbaddeko oli omuwala afiiriddwa omwana bambi omuwala ali mu kiyumba omwana we wa myaka 5 afudde omuwala n'aŋŋamba bw'ati bwe tumaze okumusabira ku gurupu ne tumugira nengenda mu kabokisi ke nenjogerako naye n'aŋŋamba nedda pasita ekisiibo kyonna kino kyakaggwa nti ye nasiiba ekisiibo kyonna ng'omutima gwange gunnumiriza abaana bange nti aha nensabira abaana bange omwana wange afudde kino Katonda kyalabye okunsasula nze yasiiba omwaka mulamba kino kwegamba Katonda ye agenza okulaba nga kyasaana okunsasula mu maanyi ge ne mu kitiibwa kye ne mu buyinza bwe n'okunsasula nze okwerumya enjala omwezi mulamba nnaku 40 kino kyalabye okunsasula nambuuza Katonda abaddewa era mu baana bonna ab'omu Uganda ne Museveni alina abaana nani alina abaana era alaba bwange kakati nange njagala nkubuuza ebigambo ebyo baba nga babikubuuza obiddamu otya omuntu agambye ekisibo kyonna kyamulumirizanga baana be yasiibira baana be kyokka omwafudde naye ekitiibwa kiddire Mukama kubanga ekigambo bayibuli tewali kitaliimu mugambye mukyala gwe sooka osimbewo akati awo olowooza gwe asoose okufiirwa omwana nti nze nsoose okufiirwa omwana wange afudde nga n'ekisiibo kiwedde ne mugamba gwe no weesiimye n'ekisiibo okimazeeko owa Dawudi yasabira omwana we wakati mu kisiibo omwana n'afa Dawudi kabaka bayibuli egamba nti ono Dawudi alina omutima ng'ogwange era nga yamwagala nnyo jjo twamusomyeko yamuyisa mu empuku y'omu Adulamu n'amuyisa ku lusozi n'amuyisa mu masasi n'amuwonya obusaale naye yasaba nga yeegayira Katonda ku lw'omwana we wakati mu kisiibo bayibuli egamba bweti Dawudi yagaana okulya n'okunywa n'atakomaawo n'azira n'obuliri nekino ekyambalo kino ekyakabaka nga bulaba kabaka wa Buganda n'ekyokumutwe byonna n'abijjamu bayibuli egamba ne yeesiiga evvu naye bakakuttaka n'agamba nedda Mukama omwana wange tafa kituufu nasobya omukazi ne mwendako nebba ne mutta naye nze nsonyiwa omwana wange tomuwaayo Dawudi n'ayingira mu kusaba n'okusiiba kuba Dawudi yali yakitegeera nti ye bwe yeenenyeza Mukama amusonyiwa n'agamba nno kangwe mu mikono gya Katonda ku lw'omwana wange kuba Mukama yamugamba ye omwana ateekwa kufa Dawudi n'ayingira mu kusiiba n'okusaba n'abeera mukambwe bonna ne bamudduka nga Dawudi tasalikako mu musale baba bakyali awo bakyagira bwe bati Dawudi yafuuka ensolo mu ssaawa ey'okusaba asabira bulamu bwa mwana we omwana n'afa abaddu ne bagamba tufudde kati olaba abadde mukambwe nnyo bw'ati ng'omwana tannafa kati omwana kaafudde omusajja atusse ne bagamba genda omubikire nti ndeka munnange kabaka oyo osobola okumuyingirira oyo olaba abadde asaba busabi nga mukambwe naye ate ng'omwana mulamu naye ate bwemugamba nti n'omwana afudde bonna ne bagaana buli omu ne boogera obutonotono n'abalengera n'abagamba mwe mujje wano mujje kiki ekyo kye muliko
kiki kye mugamba kiki mwogera obutonotono kiki mwogera obutonotono nga muntunuulira kiki ekiriwo ne bamugamba ayisa abasajja gutusinze twakuumye bubi simba omusooso byogera ebyo ebigambo mu aba Buganda mu Isirayiri babigamba Dawudi gutusinze ayisa abasajja Dawudi kiki tukuumye bubi omwana afudde Dawudi n'abuuza omwana afudde nti Bayibuli egamba bweti Dawudi n'asituka n'agenda n'anaaba teyanyaga muntu gwe baali bagamba n'agenda bakuba mbusumenya agenda batta Bayibuli egamba n'agenda n'anaaba ne yeesiiga n'ekizigo eyali yeesiize envu ne yeesiiga ekizigo n'asaba emmere n'abagamba mumpe emmere ne bamubuuza ye kabaka kiki ate tubadde n'abagamba ate oba afudde nze nabadde nsabira mulamu ate oba afudde mumpe emmere ne bamuwa emmere Dawudi n'alya n'agamba Mukama bw'otyo bw'osazeewo omukazi ne mugamba sirika mangu Dawudi owe yafa ate bwe tuva ku Dawudi awo Katonda yennyini we yabadde ng'omwana waafa we yabadde nga we yalinga Yesu afa mu kasheedi kali ke yali atuddemu engatto ze yali ayambadde koolo n'engoye ze yali ayambadde koolo mwe yabadde era we yabadde atudde ng'alaba omwana waafa kati wabanga naye nga yafiirwa owuwe gwegamire sirika ogenda okola emirimu omukyala amaliriza agamba nebyo gyebiri mu Bayibuli nti gyebiri nti n'agamba kale ekitiibwa kiddire Mukama konze weeraba leka ngende nkola ebirala buli woobeera beeranga n'ekigambo ne mugasi gososa okufiirwa nze maama wange yafa ne muzuukiza ne musabira azuukire n'agaana ningenda ndi emmere nambuza naye wafiirwa dda ne mubuuza gwe badde manyi gwososa okufiirwa si gwososa okufiirwa nze nafiirwa maama nga mwagala nnyo kuba yali mukwano gwange nengezaako nenclaiminga neŋŋamba nedda tetumuziika maama tetujja muziika nkyasaba n'agaana ne mugamba bagende bamuziike nenkerayo ne kumakya ku kijja nalambula ennaku ziri 3 Bayibuli zeegamba nga nkerawo ku kijja nenkigamba naye maama tosobola kuzuukuka maama n'agaana nemmanya biwedde nenninya nenzirayo ku ssomero nensoma omukyala muneyi tugenza okugunda okumaliriza ng'omukyala ateredde abadde ali awo ayina ebirowoozo ayiiyayiiya nzireyo nziike ne muganda bonoddayo ziika tuula okolere abalamu abasigadde tuula okolere bano abalala n'agamba kale sigenda kuddayo ekyo tekiwedde kwata Bayibuli yo obikule Matayo essula 23 olunyiriri olwa 24 paka ku lwa 28 osomewo bulungi nga tetunnasomayo sookola b'embeera eri ewaka nzize wano nga sinategeera ani alidde ekyobwa speaker Jamie you're welcome oludde okulabika Jamie wa Bobby thank you for coming ndudde okuwuliza nakoma kulaba mu struggle January February around wulira ekintu ekiri ewaka waliwo vidiyo etambula omusajja Bright Lwamirama ne Amongi Betty bayimiridde ku podium ya NRM ne bagamba bwe bati ffe twagala change NRM twagala change Kadaga oluddeko nnyo oyinza otya okufuga banne emyaka 10 Kadaga n'ofuga banne emyaka 10 nga ffenna kutudde mu parliament yonna gikutudde buli omu akutya buli omu okukugirako maama buli omu n'afukamira maama no kati twagala change twagala parliament ng'egatta abantu parliament nga yawamu nga tewali kutya nga tewali kufukamira nga tewali kumaamiza yes parliament ennungi era nzikiriza ku luno parliament egenda kubeera wamu oyo nno Betty Amongi Bright Lwamirama najja agamba bw'ati ife tetusobola kukkiriza kubeera ne parliament ng'ekulirwa omuntu agenda mu masabo twagala parliament entukuvu bonna ne bakuba engalo kati bikula ekyawandiikibwa ekyo
basajja mwe muli bannanfuusi NRM muli bannanfuusi lwaki change mwagalako ya kitundu sizze wano kuwagira Kadaga era siwagira Kadaga kubanga ne Kadaga naye ngenda muogerako ebibye ne Kadaga ngenda muogerako Kadaga baali bamujjako ekisanja ekiwedde n'ayogera bw'ati mu bigambo bye ate internet terimba n'agamba nedda lwaki munzijako nga nakafuga kimu bino ebintu bibeere consistent nga bwe twayogera ne sekandi mwamu ebisanja bibiri oli Francis Ayume teyafuga bibiri ono gundi tafuze bibiri sekandi nange mundike njere bibiri lwaki nze bwe mutwaraganya olw'okuba ndi musoga nze muntwaraganya nakafugako kimu muleke mmaleke ebisanja bibiri emyaka 10 nange ntambula ebyange era nja kusulamu ebyange era ngende ng'emyaka 10 giweze kati olwaliro agamba nedda naye omanyi lwaki agamba nti nno nedda alabira ku mukulu oli eyakafuga 35 tebamwogerako NRM teyogera ku yakafuga 35 eyogera ku Kadaga ow'e10 gwe Kadaga ekisooka okaddiye ku Kadaga ne Museveni ani asinga obukulu ekisooka ofuze nnyo parliament ku Kadaga ne Museveni ani asinze okukulembera mbalaga gavumenti ya NRM eno nti basajja bannanfuusi Bayibuli egambye bweti mu kitabo ekyo ekyamatayo essuula ya 2:3 olunyiriro lw'14 egamba bannanfuusi mwe ajja ayogera bannanfuusi abafalisaayo n'abawandiisi muli bannanfuusi mukola bwe muti ne bwe muti mukola bwe muti naye luno olunyiriri agamba bweti omukyala abadde asaba n'alwogera nendufumiitirizaako nze sireka kigambo kya Katonda nga sikirifumiitirizaako Pastor wange bwe yali ansomesa yangamba bwati pastor wange yangamba bwati pastor yangamba bobanga oli mu church obanga olina woowulira ng'amatugo gali mu kuwulira kigambo kya Katonda kyonna kiwulire mangu mangu nga bwe kitambula kiwulire mangu bw'okimaliriza nga kiwedde kati tuula otandika okuddamu kirowoozaako okuva gye kyatandikidde paka gye kyakomye natuwa ekyokulabirako ekyente ente bwe zibanga ziwera zisoba mu emu n'oziteeka awali ekisagazi ekito obulungi oba embubbu ogimanyi omanyi omuddo gwe bayita embubbu oba obukuli ebyo kati nze mbimanyi mugamba oba ezo si botaniko neemu gemanya gaazo embubbu etteete eryetteete bwe bamala odyokya lirina engeri gye libanga erimera ente bwe ligwamu eryetteete tto oba ekisagazi ekito sooka neyitamu ng'eryalya bweti zino wazo tezigisooka neyitamu ng'ebizingazinga bweti nerya kati bwekkuta negenda neefuna awantu netuula fe abalaalo abalunzi tukiyita kugumba ssaawa nga 6-7 ente zigumba bw'oba oli mulaalo mulungi bw'oba oli mulaalo mulungi ente zigumba zonna ne zeebaka ne zizza obwenkulumu ebisagazi biri bye zaamize nga biramba nezza obwenkulumu era omumwa gwayo tegutuulirawo gubeerawo nga gugaaya bwegaaya bwemira bwejjayo ebirala bwegaaya bwemira bwejjayo ebirala byonna n'ebiddamu n'ebikuba buto n'ebitereeza nze siita ku kigambo kya Katonda buli lwe mpulira omuntu ng'agamba nti Bayibuli egamba nga nteekayo okutu Bayibuli egambye ki era ogenda okuwulira ng'okifunyeemu kati bw'otandika okifumiitirizako kitandika okugaziwa Bayibuli egambye bweti bannanfuusi mmwe bannanfuusi mmwe musengejja ensiri ne mumira eŋŋamiya naye Yesu oli musajja nnyo Yesu yali asomesa ate Bayibuli eno girabe ogikwate todduka kubanga bena kugamba okudduka tojja gisoma Bayibuli buli wogiraba togiyitako yo Yesu yali musajja ng'asomesa yagamba bwati bannanfuusi mmwe basajja mmwe abafalisaayo n'aba NRM muli basajja babi nnyo nti musengejja ensiri wabula ne mumira eŋŋamiya teberezaamu ng'omuntu agambye gana amazzi makyafu galimu ensiri n'agisengejja naye n'atuuka okunywa n'amira eŋŋamiya Bayibuli kye yasomesa awe nakkiriza ne ŋŋamba Yesu oli musomesa Yesu yali musomesa atasangika negamba bannanfuusi mmwe musengejja Kadaga ne muleka Museveni ensiri bagiriko bagizunza bagizza eno naye eŋŋamira baagimira
babadde batambula ensi yonna nga batubuulira mu kampeyini Museveni yekka abasajja ne bakkiriza ne bamira eŋŋamiya naye kati bonna bakuŋŋanye ku nsiri bagamba eno ensiri yeeyina obuzibu eno ensiri bw'oginywera mu mazzi bannange tusengejja ensiri ng'eŋŋamiya baagimira. Oyo Bright Lwamirama yayimiridde n'agamba bw'ati, Bright Lwamirama yagambye bw'ati, tetusobola kukkiriza omuntu agenda mu masabo oyo fe abasajja abalokole. Bright Lwamirama nno mulokole naye genda olaba akamyufu ka NRM akali mu constituency ya Bright Lwamirama ewaffe eri eyisingiro nze nva yisingire eyo wa Bright Lwamirama abantu baafa. Lwamirama yatta abantu yakuba abantu amasasi emirambo gyagwa ku kyalo kwazaalibwa but they don't care era teyafaayo yabakuba amasasi ne beekalakasa n'abatiya gaasi wiiki namba nga bali mu dduka eyisingiro gendayo obirabe eyisingiro Bright Lwamirama kye kuba Bright Lwamirama baali bamulidde akamyufu naye ali ku nsiri asengejja naye nga yamira eŋŋamira abaana b'abanne bali mu ttaka babaziika bali mu ttaka wabula agamba Kadaga mubi nnyo asibye n'eggwanga okutambula okugenda mu maaso. Bayibuli giraba ogirondewo tokkiriza Bayibuli kugwa mu ttaka buli osanga Bayibuli gitwale. Bw'oba olinamu ssente zigula Bayibuli nga tonnaba kulya kya misana sooka ogule Bayibuli. Gwe tofaayo sooka ogule Bayibuli ebisigadde biryekola byokka naye togiyitako ate tobeerangawo nga tolina Bayibuli. Abasajja baamira eŋŋamiya bali ku nsiri bagizoganya kati naye baafuna omumiro ogumira eŋŋamiya. Kati teeberezaamu Betty Amongi ng'agamba palamenti yeekutudde. Amongi nkubuuza palamenti yeekutudde Uganda eri wamu? Palamenti kituufu Kadaga gikutudde Uganda yeeri wamu? Era gwe mukamwana w'Obote oyina moral authority okwogera kukutuka kw'eggwanga? Abasajja abo katusomeyo. Bayibuli egambye bweti mmwe abasaale abazibe b'amaaso abasengejja ensiri ne mumira eŋŋamira zibasanze mmwe abawandiisi mmwe abafalisaayo aba NRM bannanfuusi kubanga munaaza kungulu ku kikompe n'ekibya naye munda mujjudde obunnanfuusi mujjudde obunyazi n'obuteegendereza. Nti obunnanfuusi banaaza ekikopo kungulu. Walolabyeko omuntu afumbira mu seffuliya nga kungulu etukula nga munda eddugala? Bayibuli egambye munaaza kungulu ne mwambala amasuuti ne mujja ne mwogera ebirungi nga munda mummwe muli babi. Mmwe aba NRM mu ngalo zammwe mulimu omusaayi. Muli basajja babi nnyo mutaagudde eggwanga naye mwenna mwambala ne munekaaneka era mubeera ne polisi ne mujja ne mutubuulira polisi nga bwe mutuleetedde emyoga naye ng'emyoga mwagibba. Ne mujja ne mwoza kungulu naye nga munda mujjudde obunnanfuusi. Ne mujja nga mufaanana okuba abalungi. Bayibuli bw'ogenda ng'ogisomaawo ekyemmanga wansi egamba bw'abatunuulira mufaananira ddala n'amalaalo ge bayooyoose ne bateekako tayiro. Amalaalo gonna ne bagawawula bulungi ne bamala okugawawula ne gaterera n'ogalaba n'okugeegomba. Bayibuli egamba nga munda gajjudde engumbagumba nga gajjudde ekivundu era nga munda mulimu bafu.
NRM kungulu wano mwekaza mugamba mwagala okugatta parliament munagatta mutya parliament nga mwakutula kutula eggwanga okimanyi nti Western Uganda yokka ababaka abava mu Western Uganda bagatta ababaka abava mu regions zonna kyogamba Uganda Western part yesinga obunene bw'obala ababaka abava mu Western Uganda mu Eastern ne North abava mu West be basinga obungi gendayo kibale gendayo olabe waliwo ne bebaawa ebyalo bibiri ne bagamba goli MP wa wano waliwo bebaawa LCM ne bagamba eyo kati constituency na making sure nti Western Uganda yo ajija nti mu region endala ne bwe muba mwekyangidde mu parliament ne mugamba tumujjamu obwesige akivuga akizeeri babas bwogata ba MP bonna ndowooza oba abemanga basingako ba MP nga 7 ng'ogasse bonna kitegeeza asigala temumugjeemu bwesige ekyo obadde okimanyi genda yobabale regioni zonna Western Uganda yesinga ba MPs abangi naye be basinga abantu abangi etteeka ligamba okutema constituency kisinziira ku bantu abangi buli bantu bwe banawera bwe bati oluvannyuma lwa census oluvannyuma lw'okubala abantu ekitundu ekinaabeeramu abantu bwe bati kifunenga MP omala kikutulwemu osanga MP nga yali akalulu n'obululu 3,000 ng'eyamuddirira ayina nga 1,000 omala kugamba nga constituency yonna y'abantu 10,000 abantu nga 15,000 constituency abantu bonna nga balonze ne baggwayo nga bali abantu 15,000 constituency namba constituency ya Segona eri mu 5,000 Segona girimu constituency ya Segona egenda mu bantu 30,000 yagano gikutulamu why bwagikutulamu abagiwadde opposition nagenda waliwo awo MP wa iki waliwo eggwanga liri awo waggulu awo mu Northern awo Eastern between Eastern and Northern awo bwatyo babayita ba iki Museveni agendayo ng'eggwanga lyonna liyina omuntu wa diguri ogu simanyi bali oba 3 oba 5 bwe bati balina katundu kaabwe yagendayo nabagamba mmwe tebabafaako wano mbawadde MP era oyo MP wa iki lwe baamuleeta yayimira mu parliament yagamba bwati Madamu Speaker batuyambe nze simanyi kusala kkubo nga nzija wano emmotoka yange bwenjireko eri nze simanyi kusala kkubo mutuzimbire wano flyover nga nsobola okusala bwe mpaakinga eri ku National Theatre mpite mu taawo waggulu kuba kintwalira essaawa namba okusala kano akantu okuyingira wano mu parliament mututeere wano flyover ava iki omulundi gwe bwasooka okujja e Kampala nga MP bali abantu simanyi 300 simanyi bameka bayina omuntu yali afunye diguri ogu yoyo MP waabwe naye bagamba Kadaga akutudde parliament omanyi lwaki bagamba Kadaga akutudde parliament bamuvunaana Kadaga siye mutuufu no naye si mutuufu naye ate bo bamuvunaana nti abadde awana aba opposition time ne badebatinga ne bavumaganya eggwanga mbwera ye yali amazzi agaafukirira Kyagulanyi okufuna amaanyi ago ng'ayingidde parliament mbu ye yawa Kyagulanyi platform Buleti lwa Mirama njagala ombulire musamize ekyasinga Museveni mu campaign lwaki tewatugamba nti temuwa Museveni akalulu bannayuganda temulonda Museveni kubanga Uganda tekyayagala musamize Museveni ye musamize nnamba emu oyo Museveni ye musamize nnamba emu nkugambye Katonda bino byajja abikkula Museveni alina awantu awali omuliro ogutazikira waliwo ekyoto wetooloddwa amafumu n'aba UPDF waliwo ensuwa ezirimu omusaayi gwa bannayuganda oguyiika buli lunaku
Museveni alina ekyoto ekitazikira emisana n'ekiro ekiweebwako saddaaka buli lunaku emisana n'ekiro era wakuumiddwawo UPDF. Musamize ekyasinga Museveni. Waliwo luli lwe yali atugamba Joshua Lwere yamubuuza naye munnange. Leero Joshua Lwere yali ayogeddeyo ekyamakulu n'amubuuza naye gwe yeesibanga ku bantu bano bamama fiina bano ab'emisambwa. Lwaki obeesiba? Museveni n'amugamba abo abantu tobakwatako. Toddangamu n'okwogera ku bantu abo era bw'aba abatuuza bonna. Ono Kazimba Mugalu, ono Mama Fiina, ono Kayanja, ono Kulannama. Bonna abalaba kimu. Era yabagamba abantu temugeza ne muddamu boogerako. Abasajja baamira engamiya bali mu kusengejja ensiri. Ensiri bagyenyinyala tebasobola ginywa naye ng'omumiro gwabwe gwayitamu engamira. Omumiro gwabwe n'ekikopo kye banyweramu kyayitamu engamira ne baginywa n'egenda naye mbwe ensiri egaanye era ensiri tekkirizibwa kunywebwa. Wabula Yesu weebazibwe oli musajja nnyo. Tewaliyo muntu agenda kukwenkana ate muki omusajja yali asomesa. Okumanya Yesu yali asomesa yasomesanga abalagako. Olumu bamubuuza naye bino ebyobwakabaka bwa Katonda byo biri bitya byo ebyobwakabaka. N'akola bw'ati n'atambula n'agenda asitula omwana nga tannabadda mu kigambo. N'asitula omwana bw'ati n'amuteeka wano ne babuuza. Ate ono gutubuuza ebibuuzo atatuddamu omwana asitula waaki abadde takaaba. Yesu n'abagamba mazima ddala mbagamba nti ayagala okusikira obwakabaka bw'omu ggulu faanana ng'omwana ono bwe mutalijjira kufaanana nga baana bano temulisikira bwakabaka bwa Katonda. Ate abo abaana mubagobaagoba nnyo ne mubagamba abaana mweyongereyo eri abantu abakulu batuule muveewo abaana mugende. Yesu n'agamba abo mubaleke bajje gye ndi abo abaana abato kuba n'obwakabaka obw'omu ggulu bwabwe. Naawe ayagala okubufaanana gwe naawe ayagala obufaana obutwala olina kufaanana nga bano baana. Tebakugambye nti genda oyenga enfuufu. Waliwo elementi omwana gy'alina nga naawe olina obbeera nayo. Mama w'omwana akwata omwana n'amukuba. Omwana ne bamukuba omwana adduka dda wa maama. Omwana adduka dda wa maama. Maama n'amugamba wamma sirikawo wandula wano mukube omwana n'amatira nti omuntu amukubye ne maama amukubye ate nga maama yamukubye. Wabula Yesu yali musajja nnyo ate Yesu musajja nnyo. Waliwo mwannyinaze yaŋŋamba wano naye ne Katonda ono naye bannange nedda. Katonda ono ayagala abantu bakola bibi. Naffe tugende tutte Katonda alyoka atwagale nga bw'ayagala Museveni. Oyo muwulidde tannaba kutuuka ku kigera kire ekyokufaanana n'omwana omuto. Omwana omuto maama nnyina bw'amukuba adduka dda wa nnyina. Era bw'olaba evvubuka ly'okuba ne lidduka ne liyingira ku mulirwano eryo eryana likulu ate libbire ddala omwana alina kudduka nga adda mu nnyumba waka. Kasita okuwa eryana ne lidduka nga lifuluma ne lidduka ne ligenda waneyibba ne liremerayo bw'oddamu oddikwatako libonereze kubanga liva ku mulamwa. Omwana alina kudduka nga adda waka. Bagamba Honorable Kyagulanyi bwe bati munnange tosula mu nnyumba. Olunaku lw'okwewandiisa olwo abasajja bateeseteese okutta bateeseteese okuwamba tosula ewuwo. Kyagulanyi yagamba bw'ati mu nju eyange the safest place in the world now is my home. Buli alina kyayagala okunkola ansange wano nzirukire wano nze nve wange nagamba ekifo ekiri safe ekisingayo kati waka wange nja kusula wano era ne mukwewandiisa ngenda kusimbula wano ngende ekyambogo. Bw'oba walina kyayagala okunkola annone wano sivaawo. Kati bw'olaba ng'oluvubuka ng'olukubye luli awo oluvubuukira lugenda mu myaka 9 n'olukuba ne ludduka ne lugenda ewa mulirwana lunoneyo olwo bw'otalugunjulira awo lugenze. Naye bwadduka ng'ayingira mu nnyumba oyo muleke
bangamba bwe bati bwe nali nvubuka bangamba bwe bati tokubanga omukazi naye ate bw'obanga osazeewo okuba omukazi nti ye bwaddukanga nayingira mu kiyungu tebakubira mukazi mu kiyungu. Mwe bakyala mwe mbagamba nti temubimanyi byonna leka mbibagambe. Omukazi bwadduka nayingira ekiyungu tebamukuba oba nayingira ekisenge. Ezo ofiisi alina ofiisi 2 awaka. Bw'omusanga mu ddiro mukube. Naye omukazi bw'ayingira ekiyungu tebamukubira mu kiyungu. Era bwagera nakuwabira nti nansanga mu kiyungu nekinsanga mu kiyungu kyakate nga nziruse nengenda mu kiyungu amazima gakatona muggulu omugatta byotasobola oba abazadde bamugambirawo toddayo. Bw'aba yakubidde mu kiyungu toddayo wamatuula. Oyinza obbagata obuwanana bw'ensente okumuzaayo ewaka oba mu kisenge nga yadduse nayingira mu kisenge n'omukubira mu kisenge bakubirayo omukazi. Bagambako nti n'ekisenge kyakulwana gwe musajja gwe naye omukazi gwe ekisenge kyakulwana. Lumu mama wange yagenda n'anoba nga ndi mwana muto. Tata nagendayo omunona n'agaana. Tata nangamba kati wira omanyi ngenda kujja ne babulaza ne basista okwegayirira maama wo nti naye nagenzeyo n'agaana nti kati gwe genda osiibeyo nti ffe tugenda kujja kawungeezi naye bwe ntandika omwegayirira ng'okaaba konze taata oyogedde kuba nanga waka wannyiga obwedda. Taata oyogedde ne ngenda n'ensiibayo tuba tuyaba kawungeezi ne bajja ne babituulamu awo. Maama n'agamba taata sidda waka sigenda kuddayo olw'ensonga bweti ne bweti. Nze nange nali ntuddeawo kumpi ne maama nange ne mutula ku bisambi bwe ne muteekako emikono n'enkaaba ne bagamba bambi Agnes laba omwana bw'akaaba. Agnes ddayo laba omwana kati abaana obalekeraani ate ne bankwasa ekisa nenyongera n'enkaaba. Jjajja n'amugamba bw'ati kola bw'oti Agnes kola bw'oti yingira ogyemu ebibyo. Bw'oba toddayo ufunawo ogenda obbeera nze sijja kubeera nongo omwabi wange akaaba bw'ati ngo kola bw'oti genda oyingire ogyemu ebintu byo ogende okuza abaana. Ne bagenda awo jjajja yali abeera n'ebyokulya awo n'aliwo kansibirira awo ebintu. N'agamba wamma mwami gende waka mulye gwe Agnes kola bw'oti. Najjayo entwala ye nga bwe yali agitugize ne bagimutikka ne tutambula ne tukomawo ewaka. Taata ne mugamba kati taata ndowooza byenkoze obirabye toddamu okunkuba kubanga nze nakomezaawo maama. Yes nange olwo nga nvimba ne mugamba nze nakomezaawo maama diiru nagikoze kati toddamu kunkuba. Tuddeyo ku mulamwa. Yo banvuddewo okutuuka eyo. Nvuddewo okutuuka eyo. Kati gwe wulira tuzeeyo ku mulamwa nja kujjukirawo we navudde okujja eyo. Nja kujjukirawo. Aba NRM kungulu bafaanana amalaala aganyirira. N'ogeegomba n'ogamba bannange omusajja waliwo omusajja ku mulembe gwa Amini bamuzaaleyo waffe ku mulembe gwa Amini simanyi Obote ye yali omusawo w'emitima yekka Uganda gwe yali eyina nga bamuyita Kisumba oba mwali mumuwuliddeko bamuyita Dokita Kisumba ewaabwe we bamuzaala tuyawula lusalosalo bwe tuti bamukuba ne bamutta bamasasi ne bamutta ne bamuleeta ewaffe ne bagenda bamuzika. Kati twagenda okula ng'ewaabwe wali ekijja ekirungi ng'ekijja kirungi kiri ekijja sikirabangako kiringa kalina kijja si nnyumba nti nno kiri mu nnyumba kijja bwe kiti kiri bweru naye kirina amadaala kiri bwe kiti kigulumivu kikomanga wano bwe kiti.
obwo kitunuliro kyegomba naye Bayibuli egambye munda ekiri munda tosobola kukigumiikiriza eyo ye NRM bwogitunulira bwoti balina polisi bajja ne bakulimbalimba era ne bakubulira nti kakati okutereeza Uganda Kadaga alina kuvaawo olanyajje era n'olanya na besuuti eri gye baalagira n'agamba now I will not come back in this office. No, not at all. I'm going to be a speaker of this country. Now we have to unite the parliament and the Uganda water. Musoke mukwatoli ya kutula Uganda mujeko mulioke mudeku Kadaga. Kubanga Kadaga is nothing. Who is Kadaga? Kadaga is nothing. Omuntu era omuntu ale Kadaga baba kutude parliament eyamulagira kutula era waali era agenda kutula mwe mutubulire ye kintu kimu Kadaga kye yali akoze Museveni namunenya nti Kadaga kino kikoze bubi si kyenna kiki nange nkubulire Kadaga kye yali ekyali kikoleddwa Kadaga nawandikira Museveni namubuuza ssebo kino lwaki kyabadde bwe kiti nga nolwayo tamuddangamu ku bombi ani ayonoonye parliament abafarisayo abo abafarisayo basengejje ngamiya bamire ngamiya ne basengejja ensiri ekyo kigendera ddala ne mu basumba omanyabo bona bomba manyi omuntu omu yangambye bwati nangamba naye pastor ate kwali kuno pastor njagala ombuulire okumanya nga abasumba mwenna muli bayaaye abasumba muli babbi konze lwaki mmwe bwe muba muyina bye mwagala okugula mwagala ssente mujja muffe ne mutugamba tubawe ssente era ne mutubuwazi mobile money number zammwe ne mu kanisa ne mutubuulira kye mugenda okukola ne mutusaba ssente nti aha naye ffe bwe tujja nga tujja okubasaba mutuyambe nga waliwo obwetaavu mutugamba mugende musabe Katonda abawe mu abasumba Katonda tabawa nasoose mugamba sikusabangako ssente si bwe kiri nti sikusabangako ssente nti ebbanga lyomaze ku programu zange walowuddeko nga nsaba ssente nti kati ekyo sooka okinzijemu tusooke tugende ku kiri ekyabali omwana yambuziza ekibuuzo n'olwero sinnaba kimuddamu lwaki ffe bwe tuba twagala mmwe mutuyambe ku kasente ke tuleeta nti awo mutusindika wa Katonda ate mwe muba mwetaaga mujja waffe mmwe Katonda tabawa waffe omwana yangambye bwati waliwo omusumba yagaanye omwogera yagaanye namusimye n'agaana omwogera nemugambe omusumba mumbulire yagaanye waliwo omusumba eyanziba nti atya bajja ne banyingirira ewange mu nyumba ne banziba buli kantu ne laptop yange gye nali nsinga okwagala ne bagibbiramu nengene wa pastor ne mugamba pastor Bible egamba nti Katonda anoonye ebibuze nsabira Katonda anoonyeze laptop yange namugamba Katonda mukunoonya ebibbego omwesimbako leeta wane eky'ekkumi leeta wane ekiweebwayo leeta wane ekyasatu leeta wane ekyano namusombako obusente bwe yalayina bwonna ne buggwawo omwana yangambye bwati ne bamusabira essaala ey'ekiwaanyi n'ebintu tebyakomawo era yangambye tetuddangamu omugamba mbu Katonda azuula ebibuze nengamba naye Mukama nemugamba tetuddamu okukikugamba ku lw'okubanga Katonda tabizuula obono nti nze ebyange byamulema okuzuula kati oba gwe ebyo nga byakulema okuzuula naye ate endogoyi zo yazizuula ziri ezaali zibuze omwana n'agamba enjala yali etuttira mu nnyumba ne tutwala ennaku nnya nga tetulya nze ne mukwano gwange gwendi naye lumu ne ntambulatambulako awo nga mpulira nfe enjala tumaze ennaku tugenda kuffira mu nnyumba okufa kwennyini ali wano kati andaba nti nga tugenda kufiira ddala mu nnyumba enjala munnange ye yali takyasobola kutambula nze nenekakaba nentambulatambulako mba ntambulatambula bwe nti nensanga ku mulirwano nga waguddewo omuntu nga bali mu kulya nenga Katonda okununula bana ababiri yamala kutta muntu ku kyalo neba ne Katonda alina enkola gyakolamu ebintu nange mutya
Katonda mutya yattira waawo omuntu omu ataase bana ababiri. Mbwe omwana abeera atambula ati n'asanga olumbi ku kyalo ng'omuntu afudde, obugi buyidde, akatogo kayidde, n'asooka n'alya yaafuna amaanyi kubanga Bayibuli egamba bw'eti bw'omalanga okunywera onywezanga ne baganda bwe yasooka kulya. Bw'amala okulya n'anona n'endala aŋŋamba bw'ati nenjikweka mu bitooke. Kati nendyoka nziruka emisinde nengera nennono omuyi ne mugamba gwe kakati funamu bufunyi katono akakutambuza tugende wenkuteredde emmere. Namubuuza te emmere ogijjewa? Namugamba nkugambye emmere eri wali omuntu yafudde. Nti omuntu yafudde nti abaana ne beebaza Katonda olw'omuntu okufa ku kyalo. Ne bagamba Mukama yeebale. Bali ab'omuntu bakaaba bano bagamba Mukama weebale. Ne bagenda n'amulyoka amusoosotolera emmere ennene. Ne bajirya ne bamala ne basiba. Ne bajjanga ne babeerawo, ne babeera ku muliraawo, ne bakungubaga, ne yinga bali mu kulya mmere. Omusumba yababba. Katonda ne kimutwalira okusakulifaya. Ne bannange Katonda ebintu abikola atya nange simanyi. N'ataasa abaana ababiri. Kati omwana abuuza bw'ati basumba mmwe mulikomyawo obubbi. Nkine kyawandiikibwa kyemba wadde Bayibuli egamba bw'eti mutikka bannammwe emigugu emizito Bafalisaayo mmwe ne bawandiisi mmwe bakayanja mmwe bakiganda ba bugingo mutikka bannammwe emigugu gye mutasobola kwetikka. Bayibuli egamba bw'eti nti mubatikka emigugu nga gwe tosobola yadde ogunyenyako just bunyeenya wabula n'ogutikka munno. Nomugamba ogwo gwetikka ogutwale mu ndeeba guno omugugu gwetikke ogutwale ku stage wali naye nga gwe tosobola yadde ogunyenyako n'olugalo lwo owulire kiro zaako just okukolako obukozi bwoti Bayibuli bwegamba. Nabagamba nali ndi musomesa nasomesaako ekyenjojo ne Bunyoro side muhororo gundi Kyamutunzi niya Kagadi Riva Muzizi. Ku Riva Muzizi wennyini awo akatawuni kosembayo bakayita Kyamutunzi kosembayo yensalo ya Kyenjojo ne Kagadi awo twali tulinawo essomero ne Kyenjojo eri Mbale Kayigoro. Masomero gali ga secondary tumuza nti ndi wa primary secondary S1 to S4 political education CRE ne history. Naye nali ndi eyo nga mpuliriza waliwo omusumbo w'amaanyi side ze Fort Portal bamuyita Dickson owa Christian Fellowship eri wali nga ku bayitawo izita Arukoto Arukoto eyo ku Paris wali era Paris ya King Oil. Dickson aina radio bagita Life FM eri Kyenjojo. Olunaku lwali lwa Sunday ng'abuulira ne mpuliriza nze sita ku kigambo kya Katonda nabagamba buli lwa Sunday ku makya abeerako ku radio ye ya Life FM. Ng'abuulira ng'amala nga yatuza abantu ng'akola atya nga mubuuza ebibuuzo ng'omukyala akuba essimu ng'amubuuza. Mukodomi wange w'amansanyusa okukulaba I salute. Nkutumidde sewa. Gwe wemba nkugambako neewombeeka. Kati wulira. Omukazi n'akubira pastor essimu mu studio. Nga mpulira n'amatu gange tebabinnyumiza. N'amugamba pastor Mukama yeebazibwe. Pastor nze omulimu gwange ntunda mwenge naye ndi mulokole nalokose. Naye mpulira omutima gunnuma sagala kutunda mwenge. Njagala nve mu mwenge guno mpeereze Mukama n'obulamu bwange naye sina kyakuliisa baana pastor nkole ntya. Njagala nfuneyo ekintu ekirala kyenkola. Mukama nnyambe. Omwenge nguveemu kubanga nagwo bannange nedda. Njagala kudda eri Mukama. Naye sagala kusigaza kya mwenge naye ate omwenge ndi mulokole nsaba naye ate ntunda mwenge ewake wange ninawe ebbala gwe mulimu wenzije ekyokulya. Pastor n'amugamba kola bwoti nti ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama nti otyo omwenge olwaliro gukwata oguyiwe ogambe siddamu kutunda mwenge era bagambe sina mwenge gwe webake.
oyimirira buyimirizo olaba obulokozi nti aha bikula bayibuli yo n'abikula. Mukama yagamba Musa nti yimirira buyimirizi olaba obulokozi. Kati nawe oyimirira buyimirizi olaba obulokozi. Nti kale katugende mu bulango bwa bakama baffe nga bakubawo obulango bwa bakama baffe babukubye batuuse ku kakondomu. Life FM y'abalokole ne bakuba akakondomu. Banange mwekuume naye kozesanga bo life guard oba protector life guard. If not kozesa good life guard. Life is precious, guard it well. Obulamu bulungi nnyo naye banaye mu bukuume nga mukozesa condom. Amasimu banaye muddemu mukube. Omusajja yaddamu okuba n'alyoka akuba essimu n'agamba pastor mbadde ku radio nga nkuwulira. Njagala ombulire lwaki radio y'abalokole eranga condom. Pastor n'agamba bw'ati tulanga condom kuba ssebo okuyimirizawo radio eno tobiyita bintu bya kusaaga. Airtime essaawa eno yokka emu gye mmaze wano bwe kutabaako sponsor busobola okubeera airtime gwe nkozesa kati wano programu eno ziyinza kuba miliyoni 7 within an hour. Kyotyo n'emisolo gya gavumenti nti kati tuba tuyina okufuna ssente eziyimirizaawo egundi eziyimirizaawo radio. Pastor nkitegedde n'agenda. Ekintu ekyo kyannuma n'olwaleero safuna nali siina ssimu. Abasomesa tubabaavu nali siina ssimu naye nga nnyina akarediyo. Ayi Mukama Katonda w'eggulu, nsabira buli musomesa yenna waali muwe ekisa ekimumala. Nebaza Katonda ampisiza mu bintu bingi kyovula banzo omuntu alina obulumi muntegeera mangu. Era oyo mukyala afiiriddwa ngenze bwe maze kubuulira ku gundi ne mbagumyagumyawo waliwo gwe njogedde naye nangamba naye omanyi kyetaagisa okugendayo oyo omukyala munoonye. Nze munoonyeza ne mugamba gwe mukyala gwe jangu mmanye embeera gy'eyitamu kubanga mmanye embeera gy'ayitamu nze munoonyeza si yannoonyeza. Nebaza Mukama yampisa mu bintu ebingi ennyo mmanyize ebintu ogenda okiŋŋambe ne ntegera nti oyo ntegedde kyali. Mukama wa abantu abatambuza emmere ekisa ekirala nze natambuza ku mmere. Garden City kulwakuba nze naliisanga bakungu nga making sure nti mukubako 2 oba 3 nange embeewo. Emmere ya 15 njomuguza 7 8 nze nange nendyako 3. Naye nagitambuza MTN Tower, Garden City Nakumati. Awo wonna ezo territory zange. Ezo territory zange zonna nkute baga ntambula ninamu sowani z'emmere ne ntambula n'otuuka nga tuteeka mu busiriva plate ogiteekamu negenda ezitowa ne yeefunya bwoti n'otuukayo omusajja wa akola mu MTN Tower ali emmere nga yonna yeefunyize eti supa ayise kungulu n'akuziririre sowani namba ya 15 n'ogamba kakubi. Anti wagitise yonna ejjudde oyagala otuuke mangu odde okola ebirala emmere neefa gwe olina ogisasula. Ezo loosi nzimanyi omuntu bw'agiŋŋamba ngitegeera. Owa bodaboda wabiŋŋamba mbitegeera. Omusomesa bw'akiŋŋamba mutegeera. Omusajja yantwala okusomesaayo yali yampeererako. In fact ye yampeerera sikko oyo gwe mbagamba Sebaggala. Atandika amasomero gakyali mapya atututte tulinga baana be. Omwaka mulamba yampa emitwalo 15. Simuvunaana era musabira omukisa mwagala nnyo ne bwenfuna muwaayo kubanga ye yanfuula kino kyendi yansumba mu mwoyo. He is my pastor. Ate nampeera ne mu ssomero lye simunenya. Omwaka mulamba yampa emitwalo 15 ate ne muwolako 10. Anti ng'essomero liganye tewali kawunga abaana balina okunywa obuugi. Omwaka mulamba nakolera emitwalo 5. Omusomesa waŋŋamba kyayitamu nkimanyi. Buli musomesa ali wano nkusabidde Mukama akuwa ekisa ate akwongere omukisa agule ebituli by'eggulu enkya ofune ky'oyagala. Elisa si bwe yagamba enkya mu mirango gya Samaliya akawunga kajja kugula siringi 2. Eyawakana n'amugamba ojja kalaba tojja kalyako. Wamma buli musomesa ali wano nkusabidde mu linnya lya Yesu mmanyi kye kitegeeza. Kati wulira pastor kyeyagamba omukazi yamugamba gwe yiwa omwenge Mukama ajja kuwa naye ye pastor alina okuba akalango ka kondomu. Owulira bw'atikka munno omugugu gw'atasobola kwetikka. Pastor engeri gy'alabamu essente za airtime okuyimirira ku radio okubanga radio ekola
nekimutwalira okukuba obulango bwa kondomu n'abalokole babuwulire kati oŋŋamba otya nti nze siigule kondomu ŋŋende ngikozese nga pasita ye yagikubye mu puroguramu ye mbu omwana yayimbye oluyimba sinnabadduwulira mpulira njagala kukola ku bwenzi kuba ne Bugingo ne Makula bakola obwenzi waliwo omuntu ansindikidde wona akantu babadde ku kituuti Bugingo ne Makula n'amugamba Makula jangu osome ekyawandiikibwa kino bannange mami ayagala soma kyawandiikibwa kino Makula nadduka ku podium n'agaana okisoma Bugingo n'amusuka omukono n'amugamba ojja kisoma kati ojja kisoma wulira mukyala musumba atya n'okusoma naye Mukama tusaasire bali ku kituuti waliwo omuntu akansha yalingidde mukyala musumba tasana Bugingo paka lw'olinoonya Teddy amafuta go gonna Teddy yagenda nago amafuta go okuganja kwo destination yo obulamu bwo bwonna Teddy yagenda nabwo aba basumba batutikka emigugu gye batasobola kwetikka yagamba omukazi pasita nga bwe yeraliikirira rediyo n'omukazi bwe yali yeraliikirira ekyokulya Justin nali nsubira pasita ogamba bw'ati omukazi kubanga oyo Dickson ye kingi wa Western Uganda Dickson yakwata ebbendobendo lino erya Kamwenge Kyenjojo Fort Portal Gundi Kyegegwa Kibale awo wonna yavuga oyo n'owo obusobozi bali aba oyo n'owo obusobozi tobogerako naye nga mu by'omwoyo oyo Dickson yansinga obwaddereva bw'emmere nabukola ssebo gweseka gwerabayo mu Western Uganda oyo musajja Dickson gwe mbagamba alina ssente ezitalinaalina nali nsuubira Dickson okubuuza omukazi omwenge gubadde gwa capital wa ssente mmeka nti 3,000 oyagala kukola ki kati zolinawo guno oguli omwenge oguli mbidomola gwo guleke zolinawo eza kashi ziri mmeka nti 7 ku 3,000 olinako 7 gobadde wakatunda nti ye ate nga capital abadde wa 3,000 nti ye kitegeeza kati oyagala 23 nti ye omwenge guyiwe ojono na 23 ekyo kye nali nsuubira Dickson okwogera ogenda ogula ennyaanya n'obutungulu obiteeka awo Mukama akuwa omukisa ajja kukuleetera abagula ekyo pasita yali badde akikoze perfectly yamugamba guyiwe ogende weebikke jjukira mulokole mupya yakalokoka muto omuntu omulokole omuto abeera ng'omwana omuto gw'ozadde kino kibabulira spiritually nga bw'olaba bebi bw'omuzaala n'omubikka n'omakinga sure ne buba mukazi mukyafu obugoye bw'omwana obwo bwo buba butukula era waakiri ogula paasi ey'amanda obwo bw'osooka bugolola bumuteekamu toteekako mu bacterias ku kundi ly'omwana era omunaaza mpola mpola ne bamala bakusanga nga bebi omuyisaako ekyangwe ogwo guba gwa naggomola kutta muntu kubanga olususu lwonna osobola oddutwala n'emisuwa gigendera mu kyangwe nga bulaba bakwata bebi n'omuntu eyakalokoka bwe batyo bwe bamukwata spiritual baby eyalokose eggulu era abeera wakukwatirira mpolampola sirikawo bebi mama bw'anadda Yesu bw'anadda anakuwa ebbeere awo n'avaawo ne tumuyimbira tengerere tengerere omwana ayimiridde oluno ng'atandise okwetengerera kati bw'atandika okukula tumugamba ssebo leero tewali nva emiwogo giijo bw'oba olyaddya bw'oba tolya genda weebake n'ebyomwoyo bwe biri ng'ebyomubiri pasita yamugamba yiwa omwenge ogende weebikke simanyi oba omukazi yanywera naye n'olwaliro kikyandi ku mutima bino byenkunyumiza bya 2728 wabula bo beerowoozaako bokka bwe kituuka ku ye akalango ka kondomu tukakube akabbeero tukakube
drink responsibly. Anti ayagala eziyimirizaawo radio. Bafalisaayo mwe mutisa abantu emigugu gye mutasobola kwetikka. Era Bayibuli egambye mufaanana amalaalo basajja mmwe, mufaanana amalaalo aganyirira ennyo kungulu nga munda kivundu. Abo abasajja mubalabiraawo bw'obalaba dduka ye NRM. Banywa eŋŋamira kakati bali Jindi Kololo basengejja ensiri. Era kumbonyabonya gye babonyabonyeza Kadaga nfunye n'ekirowoozo ekya ne ŋŋamba senga Kadaga akalya. Kuba kati ne Kadaga azzeemu amagezi ategedde nti abo abasajja omwana yataddeyo ekifaananyi nga Museveni avuga Kadaga mu mmotoka. Mu dulirwe lwali olwatogikwatako ne bagenda nga banyumyanyumyamu babiri. Ekisozi n'amulambuza faamu. N'amusuubiza ensi n'eggulu era kasita onzikirizo gikwatako nga Museveni yennyini yavuga. Ne bateesa n'amugamba gutufa oyinza ojja kuleeta SFC babakuba ekibooko. Museveni avuga Kadaga ali wali aseka. Ono bakuba. Kati omwana yakakomezaawo n'agamba bw'ati. Kadaga is dropped at Kamuli stage. Omwana omulala akutte ekidustibini genda wo okugundi ku story yange awo. Akutte ekidustibini Museveni n'akibikula n'asuulamu Kadaga na gundi n'asaanikirako. Kati akitegedde. Era waakiri olanyo kalya ate waakiri Kadaga akalye. Nzeyo gundi yange ate temunvuma ebyo byange. Lwaki abasajja banywa eŋŋamira tebalina batugamba nti n'ensiri yo tebasobola ginywa baginywe. Mukama abawo omukisa. Basajja mwetereze mwegendereze. Mussa abantu. Twagala abasumba babulira obwenkanya. Waliwo omuntu yampadde information yino. Ekkanisa ya Fidodido eyakuba abantu omuwala alyoka afiiremu ate si muwala. Abantu balyoke bafiiremu. Ekiboozi bakifunyaafunya ne ku mawulire ne kibula n'ekisigala ku social media. Ne mu mateeka tolina we wali okiwulidde. Abantu abafiira mu kyaki tebafunanga bwenkanya. Kiweeweesa ali wali atambula. Kyokka abuulira obwenkanya. Nali ensuubira kituufu okufa accident, yes. Accident yajja. Naye nsuubira kiweeweesa okubeererawo famire y'abantu abagenda naye baabibuzaabuza era tosobola na kumanya nti eyo kyaki ne Fidodido nti kiweeweesi ye yagulawo era ne lankyawo yiye. Tosobola kimanya nti awo wa kiweeweesi. Omuntu yangambye nti abaafiira mu kyaki tebaafuna bwenkanya naye kiweeweesi oyo omufalisaayo abuulira bwenkanya. Naye omwana w'omuntu eyali ku university, omwana wa munne ali ku university simanyi second year yafiira awo. Amutaddemu ssente, amutaddemu future yonna. Tata ne mama batunulira mwana waabwe ye investment yaabwe. Bo tebalina kalina balina mwana waabwe. Sigambye nti kiweeweesi ye yamutta naye waakiri yambala engatto z'abazadde abo. Waakiri gendayo bagambe bannange nange sinze yakyagadde Katonda yakireese. Naye katukole bwe tuti ne bwe tuti. We are sorry. Siffe twakireese. Ne n'obwenkanya tewali. Ne gavumenti yakiyingiramu n'ekivuvuba n'ekifunyafunya toyina w'okiwulira. Kati oyo kiweeweesi gw'osuubira. Gavumenti emaze okumubeererawo mu mbeera bw'etyo. Omusuubira okujja enkyagambe Museveni nti Museveni oli muliwanguzi, nti Museveni oli mubbi. Museveni oli mulogo. Ekyo nze nsobola kimugamba kuba Museveni talina kye yali ampisizaamu bukyabaawo ate alina kye yali ansuddemu. Museveni oli mulogo, Museveni oli mubbi, Museveni oli musezi, Museveni oli mulogo, Museveni oli gwenguzi, gwe bubbi, gwe bulogo ate gwe kufa. Bayibuli yagambye bw'eti gwe kufa otudde ku mbalaasi eya yero eya kyenvu gwe kufa. Era olwali bagambye bwe bati bawandiise omuntu omunene ngu president wuno naye atuuse abaddewo azze okuwitnessinga nga balonda sipiika. Museveni ozze okubba akalulu nga balonda sipiika. Bino babibuzaabuza tebasobola byogera direct azze kutiisatiisa olw'okuba yaleese olanya.
azze kubba kalulu, azze kutiisa, azze kudayivatinga bantu. Ebyo kati ne basigako cosmetics. Banene president atuuse okuweesa omukolo ekitiibwa, azze kunnyika ggwanga mu ddubi. Afaananira ddala amalaalo, wano kungulu basiigako akazigo, naye nga munda baagala kuleetoolanya ajjudde ekivundu. Ne pulaani zaabwe zijjudde ekivundu, baagala kutwala amataka g'abantu, baagala kujjawo okulonda, naye muswadde. Byonna mugenda biteekateeka naye temugenda biryako, mugenda birabako naye temugenda biryako. Temugenda Museveni mutunulidde bwenti ng'atudde mu ntebe olutudde n'asumagira, yenna afaananira ddala omulambo, abulako kuwunya. Bw'omulaba bw'oti olabira ddala omulambo ogutambula, nze Museveni si kyakubala nkulabira ddala ng'oli mulambo. Buli lukya neegayirira Katonda Museveni ofe, ne bwe nkulaba bw'oti. Bayibuli yagamba, twasoma jjuuze ekkanisa, by the way tukyabulayo ekkanisa bbiri. Bayibuli egamba bw'eti, lwakuba oli mulamu naye oli mufu. Bayibuli ye yayogera. Bayibuli egamba waliwo abatambula ne bajja ekkololo, ku mukolo ne babeerako nga balamu naye bafu. Bayibuli bw'egamba, nze bwentyo bwe nkulaba. Museveni toyinza butafa kubanga tosobola kusinga Uganda maanyi. Gw'olina okufa Uganda esigalewo. Oyigiriza bannayuganda emize emibi, obubbi, obutemu, okutta, okubonyaabonya, okutuddemu eggwanga lyonna. Kati mugamba Kadaga agende kuba akutudde mu palamenti. Njagala ombuulire, Kadaga akutudde mu palamenti atya? Era babaka ki abateeseza ebweru wa palamenti, babaka ki abateeseza ebweru wa Uganda nga Kadaga yabagoba? Nange nkuwe bannayuganda boogobye abali mu mawanga ag'ebweru ababonaabona ku lulwo Museveni. Kati kumwe naani mubi? Gwe mpaayo omubaka omu nga yadduka, Kadaga yamulemesa palamenti. Nga nebe wali ogobamu aba NRM ababo, wali obagoba mu Kadaga n'agamba nedda. Kambateere wano akatebe, siba NRM, siba opposition, tebali independent. Babeere wano naye tebajja kuva mu parliament. Kadaga yakikola. Nange nkuwa abantu abadduse eggwanga ku lulwo Museveni olw'obutemu bwo ne mukazi wo n'abaana bo ne mutabani wo. Bayibuli egambye basajja mmwe mwedde ku bafalisaayo mmwe muli bannanfuusi. Katusabe Mukama bawo omukisa. Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo, nkwebaziza Mukama olw'olunaku lwaleero. Nkwebaziza n'olw'ebigambo bino Mukama, nabadde saabitegese, saasuze nabyo, gwe obimpadde, mbadde sibiina. Gwe obimpadde n'ongamba mbyogere era mbyogedde. Mpulira nga ntowolokose ekimbadde ku mutima. Era nsaba bigende eri abo bannyini byo babifune babirabe. Mu linnya lya Yesu yogera nabo Mukama ate babiraba. Era Mukama n'olwaleero Museveni abadde kololo era nga yeeraga mbuye president naye tumutunuulidde. Mukama tukwebaza kuba Museveni yafa naye twagala kukijja mu mwoyo n'abali mu mubiri bamulabeko. Mukama twagala okuyimirira nga batugamba layini egenda okuba eriisa evvannyuma ku Museveni mugenda kuyita wano muyite bwe muti omulambo guli bwe wati. Mukama twagala okuyimirira tulabe ku Museveni agalamidde mu keesi nga takyalina kyayinza kutukola, kubanga buli muntu buli kintu kyayagala okukola agamba Museveni anzise, Museveni anzise. Mukama Museveni yafuuse ekirala. Ulira Mukama Kayanja yatimba ebipande e Masindi n'agamba agenda abuulira abantu b'e Masindi obulungi bwa Katonda, bwe yatuuka n'abatendera obulungi bwa Museveni. Naye nga Bayibuli egamba mu Isaaya 61 nti omwoyo wa Mukama ali kunze antumye okutendera abawambe omwaka gwa Mukama ogw'okusumululirwamu. Kayanja yagenda n'abatendera obulungi bwa Museveni. Kati Mukama twagala olunaku lumu tuyimirire. Mukama nzaani aliyimirira nga Museveni agalamidde? Mukama nzaani? Mukama nja kugenda nkusuubiza bwe yebaka leero enkya nja kutaminatinga, enkya nja kusazamu Mukama ntambule ngende kubeera tebajja muziikirawo. Ezo ennaku zibanga 7 mba ntuuse e Uganda. Mukama ngende nkube eriisa evvannyuma ku Nebukadduneeza, nkube eriisa evvannyuma ku Falaawo mu linnya lya Yesu. Mukama bannayuganda baagala okuyimirirako bwe bati nga Museveni agalamidde.
Oyo abadde ow'amaanyi abadde yeeyita Katonda bamanyi n'okumutegeka ne bagenda ne batendera abantu obulungi bwa Museveni mu kifo ky'okulanga obulungi bwa Mukama. Bayibuli egamba antumye okubatendera omwaka gwa Mukama ogw'okusumululirwamu abasajja bakuba enkuŋŋaana nga bagambye mujje tubabuulire Yesu alokolera awonya. Kayanja n'atuukayo n'abagamba mmwe Museveni simulabanga okuva ku ntandikwa y'ensi eno paka ku nkomerero teri ali musinga. Mukama ekyo twagala kiveewo mu linnya lya Yesu. Juzi Mukama wiiki ewedde wano nga 12 bannayuganda baali ekololo ne bakola vidiyo etagenda kuva ku social media nga bagamba bwe bati Museveni ye Yesu, Museveni ye Katonda. Gyeri Mukama ne bwe yagala nsobola ogikuwa, nsobola ogikulaga nga bannayuganda bagamba twafuna twamala ono ye Katonda wa Uganda. Mukama njagala Mukama nzaani maama agenda okulaba ku Museveni nga takyasobola kwenyeenya. Mukama nzaani agenda okulaba ku Museveni nga basitula musitule. Nange Mukama ompanga ekisa ne musitulako omusajja oyo. Ajoonyeseza bannayuganda, alumizza bannayuganda ennaku. Mukama Uganda ejjudde bamulekwa, Uganda ejjudde enfuuzi. Mukama ampe ekisa nziremu nsitule ku mulambo gwa Museveni. Nkusuubiza sijja gukuba wansi, nja gukwata n'obwegendereza kuba bayinza n'okunkuba essasi ngukwate nguteeke lwakitula tuguziike. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Mukama bannayuganda twesiimye tugenda okulaba ku mulambo gwa Museveni. Ate Mukama weebale. Museveni mutunuulidde bwe nti nga ndaba omulambo guwedde emirimu n'enzijukira ekitabo ky'okubikkulirwa nti waliwo abatambula ne bagenda ekkololo ne batuulawo nga balamu naye nga bafu. Mazima ddala Mukama ebyawandiikibwa tebirimba. Museveni yafa dda. Weebale Mukama kubanga oli mwesigwa. Weebale Yesu. Nze sikyeraliikirira bukulembeze bwa Museveni kuba yafa dda. Naye abakyali mu mubiri baagala mulaba. Mukama bawe ekisa kino Mukama. Bawe ekisa ky'okulaba. Mukama omanyi tetulabanga ku mulambo gwa President Uganda. Ne baguteeka wali ekkololo ne tusimba layini okuva e Busega. Mukama nja kugisimba ne bweriba eva mpigi nja kuseetuka mpola oba nnaku 3 paka ntuuke ekkololo. Mukama ntuuke ekkololo ngukubeko eriisa evvannyuma. Ate okumanya Mukama nja kugenda sijja na kutwala kimuli. Mu linnya lya Yesu naye nja kugulabako. Mukama bannayuganda bawe ekisa ekyo balabe ku Museveni atatambula. Balabe ku Museveni asirise anti buli wabeera ye yayogera. Buli wabeera temutambula, amakubo ne bagasiba, bizinensi bazisiba saidi zeeri. Leka naye tumusibe ku bigere ng'ate tagenda kudduka, tumusibe, tumuteekemu, tumusitule, tumuvugeko, tumutwale mu kyaki, kubeera balina omutwala nno munnange. Tumuleete ekkololo, enkira tumutwale mu palamenti, naye era tujja kumaliriza nga tumuziise ne bwe gunaaba mwezi. Mu linnya lya Yesu bannayuganda mugenda kukirabako ekyo. Mukama bannanfuusa abo batissa abantu. Otugambye batissa abantu emigugu gye batasobola kwetika. Abo abantu tebawa misolo naye ffe batuweesa emisolo. Mukama abantu batuuza abaana baffe wansi ne bagamba abaana tubataasa butafa, abaabwe ne basoma. Naye nga abaffe tebasoma. Mukama abaana baffe nga tebasoma, abaabwe ne basoma. Ne batugamba mugale bizinensi zonna COVID mungi. Mukama supermarket zaabwe zikola. Naye Mukama babasajja balaba. Bizinensi zaabwe zikola. Batikka ennyonyi za Uganda ne bazitikkamu amatooke. Ne bagatwala ne bagatunda ebweru. Naye nga ffe bwe bakukwata ng'okola masasi ne batta abantu. Oyo musajja yatandika n'okutugema n'agamba nze bannayuganda munansonyiwa sigenda kwegema. Eddagala lino siryekakasa nsooka dditunuulira. Wakiri eryange balimpe ndinywe naye nze sigenda dyekuba. Nkyatunuula ddagala kyettuufu. Ngali ku bannayuganda abagema ng'agamba bw'ati njagala ngemeyo miliyoni ngezi. Awo nange ndyoke neegeme. Mukama abo abasajja nga Bayibuli bw'egamba batutikka ebintu bye batasobola kwetikka. Abo abasajja booza ekikopo kungulu naye nga munda n'okuwunya kiwunya kyakyuka ne kkala kikyafu kizibu naye munda ebweru kirabika kitukula alabika nga pulezidenti naye nga munda musajja mutemu amanyi n'okuyita bannayuganda n'abagamba mujembawe ku ssente mujembawe ku ssente bonna abagenzi onnona ssente batandise balonda mu mirambo mu mokyale babagambye mutandike okuyitako buli awali mokyale mujja kulondayo ogumu era ogumu baagufunye.
abalala abalabiseeko bonna babookeza paasi emikono gyonna gyayidde naye mukama oyo gwe bayokeza emikono agenda kusimba layini alabe ku Museveni asirise nga tayogera bamwogerera bwogerezi bamwogerere nti ono omusajja ye yakola bw'ati ffe tetufuddeeyo byonna bye banamwogerako kale naye ajja kuba takyasobola kweyogerera mu linnya lya Yesu. Ate mukama bannayuganda balowooza nnimba bakirabeko bakiwitinesinge balikkiriza nti mu ggulu waliyo Katonda. Mukama ne bawalabo bano ne batabani bo mbasabidde nabo balumwa balwadde balina bye bayitamu waliwo abafiiriddwa mwannyinaffe Leste afiiriddwa omwana naye musabira mugumye n'omulala yenna afiiriddwa olunaku lw'olwaleero mukama naye musabidde muwe ekisa ekimumala kiri kyewawa Dawudi bwe yafiirwa mbu n'alya emmere n'anaaba n'okunaaba ne yeesiiga ebizigo ne yeetuulira n'akola ebibye nabo bawe ekisa bategeere nti osigala gwe mukama. Yobu yagamba bw'ati abaana bafudde bonna ne bagwawo tewali wasobodde kudduka mu nnyumba ekisenge ne kitamukuba nti bonna baweddewo n'agamba mukama nga yeebala okubampa emyaka gy'abampadde anti yaawa ate yajjako era erinnya lye lyebazibwe. Yobu n'asigalawo ng'akyakutendereza. Naffe mukama tuwe ekisa bwe kityo abo bafiiriddwa bawe ekisa bwe kityo mukama basigale nga bagamba nti era ye ggwe mukama. Waliwo afiirwa omwana mbuuziza kino kyalabye okunsasula oluvannyuma lw'ekisibo ky'ennaku 30 ne mugamba oli asigala ye mukama naye akitegedde nti ggwe mukama. Bonna bawe ekisa ekifaanana bwe kityo mukama mu linnya lya Yesu. Abagala ssente zibawe abalwadde bawunye mukama. Waliwo abalima nga newe balima tewaliiwo mazzi balima ku mayinja nammwe ebyammwe bibale mu linnya lya Yesu. Bayibuli egamba bweti mu lubereberye essuula ya 22 Bayibuli egamba bweti nti Isaaka yali adduka enjala ng'agenda e Misiri. Katonda n'amugamba gwe tojja kugenda Misiri olw'okuba kitawo yagenda e Misiri gwe lima wano mu ddungu tandika okulima. Bayibuli egamba n'alima ensujju kasooli bijanjaalo kawo n'abirima ne bibala bingi. Bayibuli egamba n'agulamu ente embuzi n'eŋŋamira n'afuna abakozi okusobola okumuyambako nga takyasobola nakubirunda nti n'abaddu ate ne bafuna abaddu okusobola okukuuma obugagga bw'omusajja bwe yalima mu ddungu awatali mazzi mu ddungu awatali miti awatali weeza nnungi yalimawo n'ajjawo obugagga. Waliwo alima ku mayinja naawe mukama akuwa ekisa akuwe byolima bibale awo ojjawo obugagga. Isaaka bwe yajja mu ddungu genda okisange mu lubereberye essuula 22 mu linnya lya Yesu essuula 22 mukama akuwa ekisa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Mukama n'abalwadde mbasabidde basumulule basisinkane obawe ekisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ayinza byonna. Kiri mu lubereberye essuula 26 olunyiriri olw'12. Mukama abawe omukisa. Gwaleeyo ng'oyagala okwogerako okwenenyeza Katonda gamba nti ayi mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nsaba onsaasire obutali butuukirivu bwange. Mbadde ntikka bannange emigugu emizito gye sisobola kwetikka. Mbadde neerongoosa kungulu naye nga munda mulimu malaalo n'engumbagumba z'abafu ng'eziri mu Museveni. Mukama mbadde nsengejja eŋŋamiya mbadde nsengejja ensiri naye nga namira eŋŋamiya. Nsaba onsaasire mukama ompe ekisa era nzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose mpa obutukuvu n'obutuukirivu nfuuke ekitonde kijja mu linnya lya Yesu. N'ekyo kiwedde. Kati oli bbebi azaaliddwa omuto kati mukama akuwa amata akuyonse. Katonda ayonsa ekyo badde okimanyi era omuntu ayinza okukubuuza Katonda musajja oba mukazi. Kati abamu bagamba Katonda musajja munnaye Katonda ye ekikula kye kyalatulema. Bayibuli egamba Katonda nga yayogera nti nazaala n'ennyonsa. Katonda bw'omulaba adduka yagamba nazaala n'ennyonsa. Kati oba gwe olabayo omusajja ayonsa naawe gw'amanyi. Mukama abawo omukisa. Essimu yange eri +9
7433939639. Oluva wano video ngenda gitekayo ku YouTube mangu nnyo. Gwatayagala ku emitwe nga tebagikyusiza temuli tetweditinga ffe tetusabika mbwate wano tutekeko Kyagulanyi sima eriyo omuntu agira nga akoze editing nga video agitonyetonye ku ngulu wano esikiriza okulaba no nze yange eriyo nga bweri nze ndiyo ne bwogitula bwoti nze gwosookerako nze gwosembayo tebiriimu ebyo genda olabe ekigambo bw'oba tukirabye gwamanyi wamma genda ku Asimubile Bible and Politics YouTube video gyeziri. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa nkuumire abaagale abalabirire abasanyuse abanyiga ebiwundu muve ku bafalisaayo bali ababagamba omwana yambuuzizza eggulu. Kafere yagamba bw'ati omusajja yambuuzizza eggulu ekibuuzo omusajja yambuuzizza eggulu ekibuuzo mwanyinaze be wawola bakubanja. Omwana yangambye lwaki mu abasumba bwe muzaagala muzitusaba ife bwe tuzibasaba nga mutusindike wa Mukama ne mugende Mukama azibawe mwe basumba mwe mugende wa Mukama azibawe muve ku bantu ne mwe Mukama azibawe fenga mutusindikayo mwe mwamukola ki atabawa mwe Katonda mwamukola ki atabawa nga fatuwa era mutulimba ne mutusindikayo nga tewali kiriyo. Omwana omu yangamba bw'ati mbu waliwo ababbi basima ennyumba okuyingira ng'enkuba etonnya ng'onaakuba enduulu abantu tebamuwulira naye ng'awulira ababbi basima buloka eza wansi n'agamba nkole ntya n'akwata ejjambiya n'ayimirira we basima agekola ng'ettafaali livaayo n'eryokubiri livaayo kati omusajja atandika okwepimamu alaba oba ekituli akiyitamu. Bwe yateekayo ati omukono mu kituli ayingira omusajja n'amutema engalo. Bwe yamutema engalo ono n'ajjayo n'afunya bw'ati omukono. Omubbi ono mala kyava abuuza mubbi munne nti kiki n'amugamba nze bampadde naawe teekayo bakuwe. Ono n'alowooza mbu oli ali munda atidde kati awadde ono ssente kati ono n'agamba munne naawe teekayo bakuwe. Nono n'ateekayo omukono naye ne bagutema ne badduka ne bagenda. Kati mwe basajja mmwe okujjako nga kye mutukola nti mutabawa mwagala naffe aleme kutuwa. Lwaki ffe mutusindikayo nga mutabawa bw'aba abawa nammwe mugendeyo abawe nga naffe bw'atuwa nammwe mugendeyo abawe anti naffe batuwadde nammwe mugendeyo babawe. Omusajja omubbi yagamba munne bampadde nawe teekayo bakuwe naye ne bamuwa. Basumba mmwe mweddeko wama Mukama bawo omukisa ne video yabadde yawedde dda mweraba nsigadde nze Asimubile. I sign out. Take care. Life is precious. Guard it well.